Kikole nga sikyagala naye kikole nga njagala mulaga nti oli musajja era kimusanyula. Naye nga mbadde sikyagala. Werekereza. Yes. Enzo kugamba togenda wano oba ki? Nomugamba okay. Ng'obadde oyagala nnyo. Nino gamba lokuma kati kamulage nti musajja. Kibwa kya bba wange. Yes. N'osigala ngeri gyagambye. Nawulira buli nagamba yo kitegeeza nsobola okukola ki ono wange. Naye mama 19 mbulira ki kyali awuliriza nga Dakisa amugamba. Anti mbuuza gwe kubanze mbadde sibira. Awuliriza kyekisooka. No. Simulize. Kitegeeza adayisa musajja amaaso. Yes. Nga tamutwalira nga mwami wogamba nti ono mwami wange. So bino bibadde byokwakisinga bibadde bya ate ekirala baddemu akabaliga. Ani? Momo. Akabaliga kabaddemu. Dakisa etaina akabaliga. Nze ati first nalowooza nti nno Momo Dakisa akimanyiiko. Ekyaki? Propaganda ndowooza omanyi bulungi abaana wowulira nti bagambye mumanyiiko nti kagende oli amulye bafune ssente babiri. Ati first kuba eri ababikola. Ati first we nali nkimanyi by the way. Era Dakisa nsonyiwe kwekyo nze nali nkimanyi nti ayinza okuba amuta ne balya ne bamuwa ssente n'ajja ne zibayamba bonna. Nze bwe nti we nali nkimanyi. Naye nga si we kiri. Oli yali asobola okufeedinga mukazi we. Ate zaala toto. Toto yani. Omumanyi. Toto ino mukono. Yo mumanyi. Yo kukolesa. Zato taina. Yasa batanamutegeera tebanamutegeera. Nti gobo omugwako kati sawa zino olabya ddala nga ogudde ku muyayi. Nenga kiina laavu ekyo ekikazi. Kakati wano. Nze nali omuyayi. Kati wano Doni tolimba nsi. Yogera amazima. Wazina Momo 19 oba nedda kuba nina bwe nabiwulidde ku TV. Oyo omukazi na mukazi mufumbo temono na makaga abantu. Ate nga bagamba gwa mulemesa amakage bawe yamugoba ku luwo. Bakubya Dakisi Katero. Wali mufumbo ebunga. Bunga si bunga. Bunga wa. Aina wabeerawo. Mukazi wa. Orede mufumbo. Mufumbo. Bwe yaveri nafuna moja kono na bufumbo we. Ebintu byenge naye si sebakangako naye, segattangako naye, simulyangako. Tomumanyi. Just ina friendship nnungi. Situlire sweta wawere nga bakulaba nti kwasizo ujikwatirewo. Mukazi wange nyini mama abana ayinza okuseka. Nga oya kumaza amaanyi. Bunkwatira ngene gundi genda nayo teyite kumenya. Nze dada Calvin ajinsitulira. Yebale. Situlira mukazi nsawo jacket rubbish. Nza nsitulira. Yebale muloga abasajja. Si kubaloga. Akale. Mubalaga omukwano mungi. Yes. Ngawe mwagujjawa. Abayina okusitulira. Kati gwe toli gentleman. Ndekeyo. Olukibanda. Obaji okusitulira sonyo kirago ba gentleman. Ndekeyo. Ndete mumanyira wamma. Mama kuva buto. Kati akantu akatono kakulema kati ositu. Nze golabye obukulu nze nino kuba gentleman joli. Nze jikusitulidde okuva buto. Nati we nkulabye boyino kumpisa. Lwaki nkujjako obuvunanyizibwa bwo wakula nabo? Nti oyina ate ekikunfunyisiza ki? Kunnyambako bintu bimu. Good kumalako kyoyoyo. Kikyoyoyo kyeki. Gaye bisigadde gwamanyi. Nze temumanyira wamma. We muti we mugambu no omwana yantama okubafaana kitaawo olwako kitaawe yagira musinikire muli ne mundeke. Mbuno omwana yantama olwe mulabako nsesema. Nze sesobola kutamwa mwana wange. Ani gwe? I can't. Ata nigo sinikira message nga tukola. Wabula wasiri wala. Ngani go sinikira message nga tukola. Omwami wange omulungi. Bawo yagenda gundi. Yagenda wa? Kuba mayinja. Tebabera na simu saazi nabera bakuba mayinja. Kale. Kati osindikirani. Omwami wange omulungi. Era naye kagira bategeere ajagamba nedda esawa zimade muko sinalaba ku message saawa ezo. Tetuse data aweddeko. Towakana gwe made sindikirani kyabakola ngulire data. Data aweddeko. Science. Wayenze. Buntu butono. Obokwenda. No. Kituufu. Sekyo naawe nze sisobola. Gwe sokoleke abalangi tuli ku that truth media just go subscribe like follow bagamba ngalumu August tubuzayo nakumbale bubazi oba weeks tugende ku Serena Hotel tuwagire omuyimbi Chosen Blood bayita Love Jubilation tugenda okubeera olwo naku etuluvaako nga
16 tugende ku nyungu ya mawe Mabina tugenda mu gokka bagita Nyash Festival tugenda ku nyungu ya mawe Kira mu kibira naku 3 tuli out edition naku 3 nga tuli eyo naku 3 nga tuli eyo gwe ngoli ku mulyango otulaba bwe tudigida abatayina bubina please nze nino be mwasigaza bwe mutuuza atogenda okanyenye kakunkumuke no nze nino nera namwe tetubagala mujje mu nyumirwe mulabe kuba mubana mugambe Katonda yabawa 22 tugende ku Supremacy enankulabe DJ Shield bagita dance edition utugenda okubeera abayimbi banjo nabagenda kubayo tomoni kitegede kintu ekyo bomala okukitegeera awujja okutegeera nti uwa ebede wali mutuufu onakulwa jina labye Don Chris nga confirming tewe ugusa nga confirming mu 19 yes nagamba ngo wakana wali olowooza bya bulimba sogera kifu ene gwe watugamba ndi nze nagamba yachawa naye wali watugambye mbu nate na bwe yachawa oli nti nayangu anafunirawo mbate anti yalonda mubalire yali ayina nze nabeera nga nkugamba ati momo 19 ekyasinga okubaawukanya yalina abantu bangi abakola jigijigijigi kati ule bamugoba yagoba bamugoba momo 19 yagoba nkugambe bamugoba lwe bamugoba lwe yafuna teyaluti nola kuterwaita nagamba abakazi abamu tebasobola kubasinga kale nange sobola kuba naye ate ekibi kye nti ye yali ateeka wano kati era kyamukosaamu katono nti omusajja abadde amuwa buli kimu biki naye ng'amanyi nti kati mubane 6 mwengenda okulonda kyalina 6 basukka namu nkugereza bugereza naye bayinza obbanga basukka yali mukama we yavuddeyo n'ayogera ekintu ekyo n'agamba naye temunsibaako kwebaka na momo mujja kutta obufumbo kati no kati oli n'amubuuza tindako kavidiyo ngenda kabazanyira yamugambye actually sombe babazanyire odi eyo kuba yamugambye batugamba nti ne momo 19 webaka naye nagamba mujja kutta obufumbo bw'omukazi oli mukazi mufumbo naye olowooza lwaki eyogedde ekyo anti byali mawulire nga bamuli bagiraawo anti alina okuprotecting obufumbo bwo abasajja abamu anti wuliriza neera kyeyayogedde anti teyeewakana nti teyate agambe bugambi kale bintu momo yo temumwogerako kubanga kati alina waali netagamba nti saamulya oli mukyala agambe momo alina waali nalya naye alina waali ebyo mubiveeko ye temumujjayalya tasobola butalya omusajja n'agamba temunsibaako nnyo momo mujja kutta obufumbo bw'omukazi oli kwe kumubuuza naye era batugamba nti gwe wayonoona obufumbo bwe wa Dax n'agamba ye yennyini omusajja yavuddeyo n'ayogera statements zino wammanga temunsibaako momo olw'ensonga mufumbo oli n'amugamba naye gwe watta obufumbo bwe wani wa Dax n'agamba ebyo bya Dax mubireke ebyo bikadde nze njogera ali mufumbo nga kitegeeza ye agenda okutandika okukolera ewuwe nga mufumbo walala kituufu kitegeeza bw'aba amaze kitegeeza omugagga oyo yamuconnectinga ku mugagga munne okitegeera kyakubiri kitegeeza ffe wano nawe twali tulowooleza emabegako nti bali bakyali bonna baali beetadda nze nasinga nokirowooza ekifu ekyo nti bakyali bonna bakyali bonna kumbe bayawukana dda wuliriza Don tolimba nsi yogera amazima wazina momo 19 tobanidde kuba nina bwe nabiwulidde ku TV oyo omukazi na mukazi mufumbo temono na makaga abantu ate nga bagamba gwa mulemesa amakange bawe yamugoba ku luwo ya Dax Katero wali mufumbo ebonga bonga si bonga bonga wa segedde mukazi wa yafumbirwa na bunga yaveri nafuna mujja kuona n'obufumbo bwe ebintu byenge naye si sebakangako naye segattangako naye simulyangako okay kati nedda ekintu kyendegedde kino ono mukubuuza ekibuuzo nenya Dax yalyogera yes oli yalyogedde kitegeeza oli yali yavayo nedda obujulizi buno kakati obujulizi buzze n'ekifo kyali mbakituwadde yafumbirwa bunga naye abakazi baka omwana wono momo muto
Hatu bano banga abana bana lunaku lumwoza mutawalo bano bana embuto. No, no lubuto nano banagenda ne bakano omuntu omulala. Ate kyo. Tomanyi ntino bwowe bakano omuntu omulala ng'oli lubuto oli omwana gw'ozadde. Omulya? Omuluma. Kye nkubuulidde ze nkubuulidde. Ekikulu Dax owakana waliwo omukomenti yagamba oyagala Dax kati otazina kundaba mu Dax enviri zange entiitinge bannaye ndeka olaba mukalayo ensasa mu mutwe ondaba mukalayo ensasa bannange simanyi nange gyembizje naye nga mwagale momo 19 kyewakola nange nkutya toyinza kufumbirwa ng'olina ebujja ly'omwana bweriti ogenda kusobya omwana anyway sina kufumbirwa ye lwaki oba ofubiddwa funa omusajja wo omukati ate kati kamuwolereze kwa kati ayinza okuba afunye omugwa abadde ayayanira bulijjo ngali wali wangambye alina mukaaga yes nati muwaba omukaga ayinza obba aselectinzeemu ne ku Dax era yali aselectinze kyali kyewogomye naawe ogomanyi kyowere naye yemeyo kyali kyewogomye nze nakirabirawo kubanga nze ebintu momo byali akola Dax tabyaga ngaki ng'ebintu by'okwomoola mu kamera biki Dax bye tabyaga nga lesikiti bazanyanga bonna eziriwa ez'okuvaayo n'okola mu luyimba lw'omuyimbi nga otandika biki balina busikitsi bwe bazanyanga ku TikTok babiri ng'onayoza n'engoye ewaka yoza bunnika obutegedde obwo busikitsi obwo bwalinga bugundi bwabwe bwali bwe batambuza ebyo si kwemoola oso si kwemoolera ku nnyimba z'abantu nga weemoola wookanula amaaso wogazze n'owogazze eri okwo kuba kwetega kwentegeeza wakyuse ebbina mu kamera bw'ati n'alinnya ennyama ng'abala bagagga no yene yawesiza mu makitegeere omanyi omukazi omwenzi w'omupasulange w'omusajja omanya nti n'obudde bwonna nawe bakupasulako okyegere ekintu ekyo teri muntu asobola kuwasa malaaya kubanga alaba nti bwe mujjidde wa musajja we nakkiriza nsisekutu najja n'ayingira gweroza wayinza kuyita bbanga ki nga tebamusise ne bamukuggyako naawe bamukuggyeko dda yakutwala ku speedi yes wamufuna ku speed ajja kugenda ku speed kati oyo momo si mufumbi bamuleke akola omulimu gwe ogwamutonderwa mulimu ki kugaba buli wamu kyekyo tovoola mukazi munno ate muvoola kugaba buli kikyo muvoola oba omuvodde si muvoola gwe kyekyo naawe okimanyi oyagala kusirika busirisi ate nkimanyi okimanyi yali asavinzeke wange ate ayinza okuba nawe yakusavinga dda momo mutandise omuwolereza ofuusa katulabye good Don Chris wakoze tugambe Don Chris labanga kunika yawe omuwala ayagala tulimba momo mbayize babeera decent enyabala gyayambala katuwuliriza si kugamba ebyo mbukujjanga akunamye okwejjamu engoye kyentegeeza anedda tamujjangamu obadde ki ate kati yakugambye kennyini kyalina okugamba because alina omuprotecting eri gyali n'omugaga amuyina ayinza okuba kyali wa Doni ku Doni gwe manyi ne wooba kyali wajja mulya kati momo yawaayo okugulu Doni gw'omanyi wamumanyi otya kugambye mumanyi kamoga Doni yagambye oyo omwana Zahara tota alina omukwano yagambye nati era Zahara alina omukwano mungi because walaba wano Zahara yavuddeyo n'agamba bamubuuziza kitu kiki wali okoze ekyekisiru because of love yes kiki wali okoze n'avaayo n'agamba kye nali nkoze ekyekisiru because of love nakabira omusajja n'atubuuza do you remember the other man I dated bwe mwayitanga ekizike I cried for that kizike nagamba naye nali sikabira kizike I was crying for my money my account okitegeera nti account ye yali eggwawo sente ze nga zigenda kitegeera agenda kuddamu kufuna kasente kayita ku account n'akaaba naye yali takabira kizike kati ekyo bamubuuza kyali akoze ekyekisiru nga kyekyo ate nga n'ekyo ekyekisiru kyakola yali takabira musajja wabula yali akabira sente zikuba yalaba ng'obulamu busaanawo then ekigambo love mu kijjeewo yennyini yagambye atuyinza okugamba because of love kati ye nga talina kye yali akozeyo because of love naye nga alina kye yali akoze mu kwerimbika mu mukwano kati Doni ebyo byalaba ku Zahara asobola omukolera buli kimu asobola omukubira ziikakima asobola obukka mu bbanga najja n'amwegundako byonna ebyo abisobola naye nga ye kyafa omwana yagamba amanyo ga Doni
galinga gazina ki akadodi kati ngogamba nti ya chicken tiyali chicken pressure yagamba mbuno ki mbwa amanyoga Don Chris galinga gazina akadodi chumba tesikiwulira bwe yagamba kati ngogamba nti Zara totayinza okwagala oyo wamanya galinga kazina akadodi yagalira ekizike anti yali tayagala kizike yali agala sente dono solo mupima ku kiri ekindaze ekyasirira ekizike wakiri yeah omusaya yalina nsingo nga ekizike do you know kye bayita mususu mususu ekyo kivumo no si kivumo mususu ebeera messe type ya messe omusu no nti omusu mususu type ya messe mususu eba ntono ngekola ki ebwanga doni bwamulaba we batu emimwaji mususu manye beranga kigererwa kiwano kyoliko ati ndi kugamba nti Zara toto yali tayagala mukwano gwo kuvuma doni siri muvuma njagala mukakasa nti bali tebagala love ye bali bamuwa bali tebagimuwa yengo omutumbu nkwagadde yali abalaka sente okitegede kintu ekyo enjawulo gwo gitegede tona gitegerera kati nkugereza ne nkugamba omwana ngeri gye mugamba mu akadodi gwobeera gwe osobola okukikiriza nti love yo lijja lyamu ali asobola gimuwa oliriza nti mukwano sijja kubeera ebintu byogenda bikiriza ku mpaka sijja beeraze kubanga kati kintu kyotandise ekyo nkimanyi yes kati mususu n'akadodi bijjiramuwa anti ye kakasiza every na kakase empe nti omwana yampanga omukwano kina love eyaddala kati nze njagala musumulula mugambe mukwano togiyita love eyaddala soka wetunulire engeri gy'ofaananamu ne Zara totakuwa omukwano gwo gwonna okitegeere nti yali takuwa mukwano yali akubalako sente teweebuzabuza nawe ekituufu okimanyi yali amubalako sente bonna baalidde abasinga ababazeeko sente naye gwe sente ennungi mu nsi muno dayasi kati gwe golina omukwano sente nze wange mukwano kati naye jali agenda buusabuusa kubanga kati tasobola kubuusa wemanze ebbaawo nga nina gye ntutandika obuusabuusa tenga naye waliwo ekitagatta akimanyi naye abawala balina kuzobola bona babala sente nati kati n'omwami nga akimanyi olunaku lwakwongedde sente empitirivu embeera ekyukamu sente kintu kikulu mu bulamu bwo yes kintu kikulu kati Dax yo mubalako ki Dax kyali wange my best friend yebale tugobera gumomo yagono mwana tu yali agenda kulwala nga bukyali mwali mugenda lwala yali agenda kulwala I know yali agenda kulwala musajja wati waliwo omusajja yagamba skiti yogundi yagiddamu naye eyo skiti ndoza yaba Nigeria bebagizanye gundi nalaba Crown Japan ng'agizeemu yamugamba ng'aleeta house ng'agoba ono omukadde aleeta omupya n'amugamba wamukebedde nga mulamu ko ye nti ye lwaki why nti obulwadde saagala oleete bulwadde waka tuyinza olwala naye bannange nze n'okiŋŋamba simanyi nakumanya n'okiŋŋamba ayagala omuntu gwe bayita sindako ye kikyotegeeza kati lwaki olese yeegunde emboozi nga tuli ku ya Dax momo yalagana kulwaza Dax wogambye yes kati gwe n'ogetika concerned nti musajja atwera ajja kulwala yali agenda kulwala yes bw'alwala gundi n'aba bubi musajja tunaaba mu matigga I know okay ense kitegedde bulungi nnyo naye kasa yakiwona kati yajjiddeyo ddala makulu ge gundi g'oluyimba lwe ndya butaala ndi muwulu butalina gwe ng'obimanyi nnyo kisingo era ali eyo yenna asobola okugenda n'afumbirwa Dax ye tomuvume sijja muvuma waba n'empisa gwe wa Dax okola ngaani nga mwannyina omulungi tulina baaluganda okay ye era yawonye omuziira omulalu yamuwonye abadde ajja okumulwaza abaana abo Momo 19 yali ajja kulwaza Dax Katelo kiddemu bulungi Momo 19 yali ajja kulwaza Dax Katelo yali agenda kumulwaza naye mukama ono mulungi Momo 19 ne bamugoba Dax n'asiba omutima n'agoba Momo 19 n'asiba omutima n'aviira Dax Dax n'agoba Momo 19
Nedda. Sigali tena walagali. Aba bonna yabayina nga ali mbufumbo bwa Dax nenga tasobola va wa Dax because yayina mu ekitiibwa okusinga Dax. Teyamuyina. Neyo giyagenze kati tulinde oba nawezaayo emyaka ebiri. Nze nina benadde njogera nabo. Tulinde oba mama nawezaayo emyaka. Abaala ba story lije twakola bankubira essimu ne banga bawola daya sonkereza konze nagamba nayo labye mwayogedde byonna mbakkiriza. Naye singa omuwala oyo anaakola interview na Dax byabadde akola. Tayina. Ate Dax abadde paying in us. No. Omuwala oyo. Oyo eyabikugambye ayagala kuba Dax but bitutwala byange. Dax Katero muntu mulamu. Si kiwakanyiza Zoli yangambye bwa. Dax Katero obulamu bwe yali momo 19. Yasoze kumbuza. Yes, lwaki buli gwochigamba ati baya agamba Dax yasiri ati omutima. Kwa mwala lya mwagala. Because Dax yagala nnyo omwana oyo. Bijali musege ku musege bali beyagala. Dax yagala nnyo omwana oyo. Era ngamba. Era nze nalabako momo. Nze kyasinga n'oko. N'atya n'okutya okuddanga gabannango omusajja wange musobe. Ani. Momo. Nno naawe. Simanya yakuwadde ssente. We yasooka okunobera. Ani. Momo 19. N'adepita ne mu simu yange nenzijukira nendaba obu video bwe nabakwata nga bakaddingana nga bonna bambadde white. Ndabatira abo bali bakaddingana. Momo tayagalangako Dax Katero kyali kimukozesa. Ani ngakozesa. Kimomo. N'oyo omwana gwe kyamuzaalira bakikakandooza manyi bakiteekako mangi. Nekikkiriza. Naye kyekiwala nedda. Sebo bakugambye Dax akola naye bingi. Kati Dax we sita serebu. Ne Momo sita. Yes. Gwe wali owudde wanga bakugamba ati Dax Katero bamusanze kale nga anyiga ekiwala wekiti oba n'omulala ku stage nga anyiga ekiwala wekiti oba nga ali bwati nenge byana abibeeramu. Nsi wali yakono nkema. Si kukema ge mazima. Dax omulabye ejjo. Nze mulabye ebbanga. Ebbanga lye mulabidde yali badde yandagako dda nti kale. Ayina ebiwala byasina nabyo tasobola. Dax Katero tasobola. Kemukole mutya tasobya. Yes. Tasobya. Best good comment y'omwana olyegende evaayo mpola tugirabe ejja mu lujjudde. Oyo mulalu oli Dax Katero kyali wange. Ate mumanyi. Mulamu ono n'obufumbo bw'abantu. Oli kyali wange mumanyi manyi byasobola okukola ne byatasobola. Omuntu ono n'obufumbo bw'abantu. Yali ayagala Momo. Nga ne Momo amwagala. Momo yali ayagala omusajja naye oba yayagalanga nnyo ebingi. Oba yali tamukusa niyo kintu kyesitategeera kati kye kyamutwalanga naye. Otokubye Dax. Wali yali tesobola kukusa mukazi kitegeeza. Nende waliwo omukazi nga alina kasagazi. Anko weekiri oli mugwako oli mutegeera. Kitegeeza n'omusajja naye yali. Oli mugwako oli mutegeera nedda. Oli kigwako oli kitegeera. Kyenjogerako. Oli nkubye esimu n'ongamba omanyi wini. Kye wangamba nakitegedde. Kubanga wabanga yasobola ng'ogenda ku bantu more than 6 people. Ani. Momo. It's because nganonye satisfaction on jata muwa. Mu bantu mukagera yabulamu omulala nganaba kono. Gwe yagenze naye bakugambye mufumbo. Tulabo bana. Oli yamutadde maka. Tulabo bana. Ate mu bifo eby'ekitiibwa. Tulabo bana wangalayo. Yamutadde wa? Buziga. Good. Mwana mumuteeka mu kyegobe. Kyegobe wa? Wano ku gundi ku Salama Road no yambuka. Yo waggulu. Ninga abadde bulungi. Kaloteke neti bajiyo. Abadde bulungi nze ndeka simanyiyo. Bomanyiyo. Nalabayo ddi. Golereza omuleza ati amalako mu kiseke. Banaye sigambye ko nti amalako naye Dax. Banange. Tuve ku Dax Katero. Best friend wa Dax Katero. Tuve ku Dax Katero. Afiira ku Momo. Agamba Momo nedda. Tumwesonyiwe. Naye kintu kino tumwesonyiwe kubanga nze just am happy nti yawonye omusege. Tasobola. Ati yayimba nti musege ku musege. Musege ku musege. Na musege ku musege. Yes. Naye baba gwasuse we yali yagumanyi gwayise. Gwayitaone kasita yaguwa. Naye baba bana bakuuma byama. Abantu abakabaya okane emyaka nga 5 emyezi nga 6 emabe. Yes. Oba 7. Twiza n'okuba twayingira guno omwaka nga tebali bonna. Basobola kuba nga baali bonna naye makati awo ne bawo. Kati eba kuba bannanze. Newe lwagwa kugwe daya so olugambo. Mu mawulire bwe byagwa kugwe olugambo nojjo wano n'otandika okuleeta eggulire.
mawulire teturevealinga sources naye no amawulire agajja no mu bantu basatu okonfaminga wano okutunuulira engeri gy'olinamu oluga nagajja mu bantu basatu okonfaminga ng'ate bonabona beetoolodde ani Dax nga kakasa sitaggulire nga sirinaako mutwe n'amagulu kituufu era waliwo n'abaŋŋambye Dax yabadde ababuuzaako nti bannange ennaku zino Dayas abeera wazifu tandaba ku intaneti yakkukuba kyoba omanya nti munnange abakuli okupi be bampa biba bikoze ki be bakutuma okola olugamba nedda bakuwulirako bubuulizi tebakugambako nti genda okola olugamba lwaki tebalitwala ku poliisi nebaligamba wa poliisi olaba nakyo kibalemye okutereka ate gwe nedda amawulire gaabwe bagatwale nga bagowa poliisi agasigaze kuba bebatereka ebizibiti oli watuukira oddiŋŋamba aba yagala lifulume nti Dayas omanyi kino ne kino konze nti ye bwe kigwa bwe neŋŋamba nina gwe mmanyi alayika yeegwanyiza omusajja gamukubireko nenkubira Winnie naŋŋamba kisazeemu kyoyogedde kisazeemu ekyokwegwanyiza omusajja oli kyali wange sinaga nti gwe omwegwanyiza nze neŋŋamba nina gwe mmanyi yeegwaniza towankubirako gwe wabiŋŋamba neŋŋamba Winnie oliwa nti kiki nti alidako kati kalatira bate basinga olugambo mufo kyokusika ate naddamu nakola nga kyoŋŋambye kituufu baŋŋambye mbu omukazi yagoba omusajja Momo yagoba Dax yamugoba kimu sazaamu kyogedde gamba Dax yagoba Momo njogera byaŋŋambibwa gamba Dax yagoba Momo njogera byaŋŋambibwa gamba Dax yagoba Momo yali tasobola goba Dax Katero yali tasobola amwetaaga nnyo obulamu ojuka Momo yagendera Dubai manyi yali atuteyo omanye yamugwamu n'abimubbako yamulimba naki okimanyi yamulimbisa ki awo wenyini we basooka ne bagoba Dax n'akaaba n'agenda mu depression natandika okwekweka wansi w'amayinja okimanyi nti okimanyi yasimako empuku kyali nti omwana omuwala oyo yatuuka n'akola ebyekisiru kubanga bava eno nga omusajja akimanyi bwe yatuuka eri n'akola waliwo ekintu ky'obeera disappointed n'ogamba really my wife gwe ŋŋambye akole kino kimuyambe naye ali bw'ati ne bw'ati tokozesa nnyo oluzungu lwa Buganda Royal wano ojja naye manyi oluzungu tompulidde wano nga njogera n'omuzungu muzungu utandise ogwedda abadde muzungu yes mbireke mu byoyogedde n'omuzungu oluzungu lw'ekisiru lwoyogedde nedda leero otegedde nti manyi oluzungu Dayas tulamanya gamwe nga bwe nateeka lyensasa ddagala lyensasa mu mutwe lwaki ogamba eddagala lyensasa oti nti wa bbeeyi no byonna it's good kufeeding naye sooka ogamba abantu oluzungu ndumanyi lwogedde oyogedde oluzungu olw'ebitege gweluwa lwenjogedde olw'ebitege badde tukyajja ate sikyayagala mukazi oyo kunkubira nga ndi naawe buli lwenjogera oluzungu lwange Dayas ng'otandika lutandika ne luneerabira era lumu njagala musaleko nga nawe mwana luba luneerabira lwemba naawe tomanyi muyadde akaganda akati nkosobola kwogera na Winnie nati wemba naawe oluzungu luneerabira omutta luneerabira ntandika okwogera nga nkimanyi kati kino kyengenda okwogera kiyinza okuba ekifugu Dayas neguseka ekimanyi embeera wali ogisema anedera oluzungu lwange tomanyi luli wano nze sisoboze kuba embeera yammwe abaasomera eyo gye tutategeera eri gye bakozesa emirimu gy'emikono emabega w'ebibiina njagala tugende mpola njagala olunaku olwaleero interview ka gino okukola egenda kubeerawo wakati wa Dax ne Momo okuva ebavuddeyo ne bakonfaminga kuba lufe twakyogera abantu balowooza nti no tulina obugundi kuki buzibu ki buvaawa Momo ne Dax pakati gw'obadde mukwano gwabwe bbaawo mukwano gwabwe atambula nabo olumu abavuga olumu abatwala ku bivvulu kitegeeza gw'oli wa mu nju kati kiri nkijjawo ekyokuba nti no olabika oyagala kulya Dax nedda kuba manyi bbaawo bali bati ne Dax kiri nkijjeewo toyagala mulya kati era waakuwa omulya kaakati
Bichi byoyogere byekisiru. Oli musiru. Kati kubona wale wadani ekyo nakyo kimenyeewo. Kimenyeewo musajja ayinza n'okuba afunyedde emmaali y'empya ng'esookeera babiri. Etofudde ku bbaawo kuyomba ofudde ku mukazi w'oli ompya gwafunye. Anti omwami wange akimanyi. Akimanyi abakazi? No, omwami wange akimanyi sisobola. Obuzibu bwaviirawo ddala. Mama. Nnyonnyola. Obuzibu obunene nnyo nga bino tuvudde embyaki mama. Waliwo abasajja mu nsi muno beetaaga nnyo kibayita respect. N'okuwuliriza omwami kiki agamba. Sometimes tetukola kintu mwami kyangambye nti kyagala. Olumu nja kikola mutegeeze nti musajja. Just kyangambye nkikole nga sikyagala naye nkikole nga njagala mulaga nti oli musajja era kimusanyula. Naye nga mbadde sikyagala. Werekereza. Yes. Nayinza okugamba togenda wano oba ki? N'omugamba okay. Ng'obadde oyagala nnyo. Era ogamba olw'okukuuma kati kamulage nti musajja. Kitiibwa kya bba wange. Yes. N'osigala ngeri gy'agambye. Nawulira buli n'agamba yo kitegeeza nsobola okukola ki ono wange. Naye mama 19 mbulira ki kyali awuliriza nga Dakisa amugamba. Anti mbuuza gwe kuba nze mbadde sibira ino. Awuliriza kyekisooka no. Simuulize. Kitegeeza adayisamba omusajja amaaso. Yes. Nga tamumanyi nga tamutwalira nga mwami w'ogamba nti ono mwami wange. So bino bibadde by'okwakisinga bibadde bya ate ekirala baddemu akabaliga. Ani? Momo. Akabaliga kabaddemu. Dakisa talina akabaliga. Nze ati first nalowooza nti nno Momo Dakisa akimanyiiko. Ekyaki? Propaganda ndowooza omumanyi bulungi abaana woowulira nti bagambye mumanyiiko nti kagende oli amulye bafune ssente babiri. Ati first kuba eri ababikola. Ati first we nali nkimanyi by the way. Era Dakisa nsonyiweko. Ekyo nze nali nkimanyi nti ayinza okuba amuta ne balya ne bamuwa ssente n'ajja ne zibayamba bonna. Nze bwe nti we nali nkimanyi. Naye nga si we kiri. Oli yali asobola okufeedinga mukazi we. N'amuwa ekyo ky'asobola. Okitegeera. Naye kati oyo Momo 19. Oba omukazi ayagala kisingawo nga ono yaloza kyamuwa ekyo kyasobola naye ng'oli tekimumala. Ekyo kisoboka. Omanyi mu nsi muno waliwo abawala be bayita abataku. Si kukuuta bino bye wadde ngamba ebyekisiru byo. Waliwo omuwala nga nina competition. Mu bawala banne. Bw'anaalaba nti gundi gundi aguze emmotoka bw'eti gundi alina nga Dakisa agenda kuba nga amulekera ewaka. Amugambe Momo weetaaga ki emitwalo 5 buli lunaku. Kati weekend ng'eyo kankweyo ekyabiri nga allowance. Alabe ng'ezo tezisobola mufuula gundi level gy'aliko munne. Competing ne bali. Yes. Kyajja okukola ajja gamba ajjukira bali banne baali musibafumbo. Babawa bagenda ke waguni namwa bagenda ke watamani namawa bagenda ke waguni namwa. So emikwano gya Momo gyaji mwetolere tebali bafumbo. No. Tebali bafumbo. So advice yajija ati go win success ola mufumbo. Ate abadde mugundi. Yes kati wini yagenze inafune emmotoka nga yakayingira ku TV etegerekeka. Nafu nawe emmotoka ati Momo na Kwabani yali tetegerekeka. Yali tetegerekeka ani yali amulaba. Kwabani ate bano okumulaba omufu gye bamulaba. Kati gwe nga gwali mu media. Osobola okumanya nti waliyo TV wetu tulina omwala omulungi akola obulungi bwati. Sinika amanyi mpola tokuba brand z'abandi. Sirizi. Gena maso. Naye nga kyekyo. Kati nalaba nti kati nga kano kakayingira nze nkiruddemu naye kafunye emmotoka bweti. Kagikoze batya. Kuba ko the brands ezirako yali ku BBS yali ku Believe. Nasigala nga munaku. Ani. Momo. Kati bwali buvunanyizibwa bwa Dakisa okulaba nga omukazi onamuvuga. Yamuwange ekisinga n'amuvuga. Tamuvuga. N'amutwala we emmotoka yeetaaga yaki. Naye kati yeeyagala oninge. Ati basajja bameka balina emmotoka basobola bakazi babonene babagulira nabo emmotoka. Kati obusomezi yali tannabufuna. Akola ekisoboka amubeeze bulungi tayambala tadabika bulungi akaviiri takyusa enviiri akyusa mu buvumu. Ekyamuvumya ki? We yali ku mpewo za Spark ekyamuvumya. Wigi nga tekyuka day 1 day 2 day 3. Nedda ali ekyuka. Bana Uganda tebalaba. Bamuvumira yali ekyuka naye nze nga nkubulidde abakazi twagala nnyo yambala bisimu abakazi twagala nnyo competition dayas kino ojja kikkiriza oba takikkiriza bamuvuma agume musajja we anaafuna balikyuka kati waliwo ekimanyi waliwo ekigenda okujja mu comment section kigambe mwe mugira muguma aguma comment baleke nze mbamanyi bebaawo bya Momo kati ensi yamugamba gane nayo beera muri muwala mulungi oli bwoti mu dakika bbiri oba osobola ofuna kino bwekiti ne bwekiti
Kitegeera ensonga laki yafulumanga n'agamba kangende ne bakene gundi nsobola ofuna ezisobola okukolera kino ekintu ky'okwebaka ekyo kireke oyinza okumuwaayiriza omukazi simuwaayiriza ekintu ky'okwebaka baka kireke kibuuzeeko nga sinze funa abalala b'okibuuzaako abamumanyi bajja kubuulira ababawala babalidde nnyo nno buzibu lwakubanga baagala okompiitinga n'abala singa yafuba nnyo n'agamba akambeere nze singa talibwa by the way singa bino byonna tebyatuuseewo singa bakyali aba singa bakyali babiri kyogamba kati ku bombi kuliko eyejjusa ku bombi kwa ogamba nekintu kyankyusa singa bali bombi olinga kuliko eyejjusa anti kati momo tasobola kwejjusa good ekyo tasobola kwejjusa yedax yejjusa mpozi yejjusa kutomera emyaka gye gyonna n'abeera n'omuntu gw'atasobole kuba naye kyayinza okwejjusa dax ajja kwejjusa kutomera ate nga bamubuulira nga tawulira kwanza kyemmanyi bamubuulira yalinga tawulira naye bamubuulira bamubuulira nga tawulira ng'afiira ku oyo naye ati abawala ba competition tebabawasa mulyeko muleke egenda woba mwagala ddamu omuyite kubanga leero ogenda mugulira engatto ya 10,000 alaba olinga ayambadde ya 5,000 akugambe kyenjagala nga tosobola ajja kugenda yebake n'omulala agimugulire era kutumirako PR gwe bayita Wusa busoli w'amaanyi nakusanze ku Serena lunaku lwabadde lwa kubiri naliko ku Serena ne musanga ne tunyumyamuko Wusa nkutumiddeko mu ngeri y'enjawulo gena maaso nange mutumiddeko yadde sinekera muri kati ato ntumira kuba kyalibo ze nagamba mukwano gwa bakyali bange baleke nja kuba mukwano gwa muntu okwetega abantu olwokuba olidde embuno PR mu kampani za Sudiri wama nkutumiddeko olwokuba PR mu kampani za Sudiri muleke nja mutumira ku mpaka nze nkutumidde kakati omanyi Dayas oli wa lugambo mu simu ondaba mu Dax Dayas nagwe chuma manyega bagafanagana Dax Dayas leo Dax Dayas tuna differences nene eriwa nene nnyo nyingi Dax gega munze nyiza no bayiza no yito omunendoza ne stategera gwe bayise Dax nenga kyonna kye kiri Dayas momo 19 lero kapo yabwe badde enkolera nange nalinga ajagadde naye zikye kugamba kiri kimu momo 19 waba yafunye omuntu omulala bambi guma leta B aguma atagumirawo no sito mukaka yes nafe twamulese omanyi omuntu munsi muno omuleka nasanyukako kiyinza okwecha ekigeno omusanyula okyegede kiyinza obba kyekigeno ne wabagwe nolabanga nga omukazi wa ina jayagala ogenda muleke buli kibi mukitadde kuye muleka agenda anyumirwe mu nsongero mulaga nti ye mubi kyokanze waliwo yampadde version endala oyo akulimba ayagala kukyusa bwongo yenze nkubuli akulimba byekugambye tekisoboka anyway Dax Kateo kati no ebyo naye ati mulimu olutalo olulala olwazze Bashibaholics kye bakola Ava Peace nabirabye naye ate Ava Peace bavuma bwabwere ate lwaki essaawa eno Ava Peace ne w'omuvumu tolina kyogenda mukolako ate lwaki yajja no kye kibayombya ye anti ekibayombya waliwo oluyimba olwafulumya olwa Shiba waliwo ne yafulumiza olwaba Ava Peace ne Joweranda baluyita nobody anti dawidde bangamba nti waliyo olulala olubadde mu studio yatakudde ebintu olwa Shiba nagamba oluyimba lwe mufulumiza oluyimba lwenyini naluwulire wanne simu nga lwe lumu neki olwa Shiba wana kati tutegera n'ennyini luyimba n'ennyini luyimba Ava yalugyewo oluyimba olubanga kati oluyimba bagamba Lati Wizi yaluwandiika Lati Wizi yavuddeyo nannyonnyola kano ka Lati Wizi yes no abasi yaluwandiika naye yali agenda Dreamer nga maze n'oteekamu amaloboozi ati Lati yavuddeyo n'agamba anti uliza Lati Wizi yagamba oluyimba olwo amala oddukola buli kimu nga agenda naddu shootinga video bamukolesa bamugamba to shootinga video y'oluyimba lwaki Jeff aluguze so Jeff yadde right oduwa omuntu yenna yes kakati because ye yalugula naye ate nze obuzibu bwange we buli buba bwobuno oluyimba bwaba Shiba oluyimba yalu recording nga ne musiro gye luli
kitegeeza oluyimba bali balumuwa nati bwe baba balumuwa bwe bayawukana kitegeeza ebitali bibi ayina obbirekayo. Yes, bwe kibina okubeera mbayimbi ebitali bibi. Omukozi bw'ajjeewo okukola n'omugulira engoye waba agenda ozimuggyako. Nze nsobola ozimuggyako. Naddala nga abadde tannaziteeka mbantu. Naye kakati abaana mufo ky'okutabukira Jeff batabukidde muyimbi. Yes, batabukidde muyimbi. Batabukidde muyimbi. Tewali kye bayinza mukola ku kyenyinza okugamba essaawa eno. Kuba ava peace ye muyimbi aliko. Era ndowooza ne Shiba gyali. Bagambye muno Shiba tabaddewo nga industry teri kyekimu. Kati ne Shiba waali akkiriza n'agamba yes kana kasobola. Wayogeddeko ddi naye n'akigamba. Akkiriza. Omuntu ayinza obutakugamba naye waali akkiriza nti akana kasobola. Because Shiba abaddengawo ng'aliidinga gundi, abaddengawo ng'aliidinga industry. Bavuddewo tetuwubadde. Omwana adatwa hit ku hit. Abantu bagamba tekibadde kyekimu. Kibadde kyekimu. Omwana badde. Waliwo n'omwana yakoze video ngenda gibazanyira yanyumidde. N'agamba nno okukyusa bakwagana tebamanyi tebalinaawo mulala. Nga bagamba tebalinawo mulala gwe basobola ku replacing so Shiba beero. N'agamba olaba yakuba abajaasi ne bateekawo Cindy ne Spice ate gwe omudongo n'ateekere bateekawo Ava Peace. Omudongo tajja sobola kuba bano. Nti omudongo tajja sobola Shiba. Kale olaba yakuba abasirikale. Ate ono omudongo. Naye ate bannaye bafaani. Yakuba Cindy ne Spice. Bafaani basobola okukozesa ensobi okimanyi. Bikuvuma ne bikuteeka ku pressure. Bw'oba toyina muntu akkomako ovayo n'obifumaafuma. Gwe ono akantu ke yakoze katuufu. Ovayo n'obawemula wemula. Yakoze katuufu. Mwe mukulaba okuku. Si katuufu. Bwe bukyambuliwa. Ava Peace asobola. Ate bano abajaasi be baakuba. Tabakubangako. Omwana agambye yabakuba. Gwasobola Spice. Teyakuba Cindy. Tasobola mukuba ekyo naye akimanyi. Mutandise okuzaala w'abafaani. Nze no Shiba gwe njagala. Nkimanyi nange oli ndi timu Shiba naye nsobola okukkiriza ekyusho. Obola njagala okwata ennyo byenjogera. Nze ngendera nnyo ku mazima. Ndi timu Shiba naye manyi nti Cindy waakabi. Nkimanyi waakabi. Bamukuba. Tebasobola. Video nze njikoze. Tebamukuba. Tasobola. Twala byange. Cindy gundi Shiba tasobola Cindy. Abo bajaasi baakuba bali. Mbwabajaasi ate mbwate gwe omudongo. Kati ate gwe omudongo. Ne babe mukazi watu Ava Peace. Kyokka talina kye yakoze. Era nyinyi tanavayo kuwandiika na kugamba nti oba Shiba nkusobola oba Shiba. Ezo entalo nazisuubira. Ojjukira we have tulina oluyimba waliwo oluyimba olwa Joe Iranda alina kolabo ne Chameleone. Ndoza bagana tenafuluma. Simanyi lwaki tenafuluma. Bagishootinga ne video twali kujja live. Oluyimba olwo lwennyini Shiba yali alukoze ne I remember oluyimba lwondujjukira. Nyini. Yali alukoze oba yalina. Taba nerinya bwe ligenze kyali wange nnyo. Nerinya ligenze newe. Bali balukoze babiri. Pinky naye yafulumyako oluyimba nga Shiba yali alukoze already. So kitegeeza project zonna ezaali ewa Jeff Shiba azeesonyiwe. Azeesonyiwe. Bw'aba ayagala okukola ebibi azeesonyiwe. Azeesonyiwe. Azeesonyiwe ddala. Naye baalina omulimu gw'okola gwali munene kuba nnyimba ze kazaali nnyingi. Ate nga zonna nkole. Bw'aba yeesonyiwa Jeff n'ennyimba zazite. Azireke. Kubanga agenda mukozesa ensobi. Jeff ajja kulaba ne Shiba oluyimba lwatadde ate olulala. Lwennyini because akiina. Kopi yennyini agirina. Kubanga kijja ajja gikwata agite kitegeeza bajja gamba Shiba either akopa oba bba. Ate wana abaana bawano obamanyi. Bajja kubuuza receipt y'oluyimba nga togirina. Ate ng'oli akulaga kuba buli mwana ava yagamba Jeff yagula oluyimba. Noono era yagambye Jeff yagula oluyimba. Bana baalukoze. Kyalina okukola ebya Jeff abyesonyiwe. Nga we yamwesonyiwa ne zonna zaalina project azite. Eziri unreleased. Yes, nga zaali under Jeff. Azite. Soka yomboli edayas. Nkwano go best friend wo. Birthday byabifuna byali wishes. Oli kyaliwo. Kyali wange. Oli omuwala gwe wangamba nti omwagalanye. Abakola wishes bali babiri ate bombi bakyaliba. So very yakyaliwa. Ani omula? Ne wini wa mami kyaliwa. Gwentegeeza. I don't know. Simanyi ba yabifuna.
Tuyabifuna nati wali badde omanyi. Abyali tebinkwata. Ngate kyaliyo. Byali bibiri yabyagala. Kati kitegeeza kye nayogerera gali mazima yali tasobola bifuna. Ate gumanyi ki ate byali byakulaga mu public nti abifunye. Baki yavayo n'abisabira mu public. No yateeka ku gundi ye. Era yali tadde ku gundi ye n'agamba kino nkifunyire kino nkifunye kitegeeza teyabifuna. Yakale yabifuna. Teyabifuna naawe. Yabifuna. Teyabifuna obadde ki? Yabifuna. Kikulu naawe bakulimba nnyo. Yafulumya oluyimba ate muganda we n'agaana oddukola challenge ate n'akola mu challenge ya gundi y'oluyimba lwali ye. Bwe baafuna obutakkaana ne muganda we omuleka ku nnyonyi. Bannaye. Kale n'oyo ate muganda we yaba musiru. Ase musiru. Bwaba mulese ku nnyonyi omukisa gwa munne ate gwagala ogendera. Yani ugeze nga manager sisa ngabisigadde amutwala wano nga tuli wano Kampala. Anti yali tegedde oli kyagenza okukola. Mubadde balabi balungi tunaddingana n'omulundi oguddako. We love you so much. Gwe nani? Nze naawe. Nedda. Nedda. Dax Katelo nkutumiddeko. Webale kuba musajja mugumu. Webale kugumikiriza musiru momo 19 atategererako ddala. Ada edda yasoyagala momo 19.